mukano byakulemerera bajja kukuba ebigambo bijja kufumya fe twajja kazana mwe mwajja kakasa kale tonafuwa ne wekweka mu njuba fe waffe kuba twakiteeka mu nkola gwebuuza Kyagulanyi ow'Emagera gy'abagerere laba nabogera ebigambo ebingi abalina kerere luno oluwa lwa ghetto oyenza abafuuyira endere wane kise mu kkubo weetegule fe mama shut a prayer every day never to give up your bid one day shut a prayer every day never to give up your bid one day. So Mary Bata obadde omundongo ne bagamba omukyalo yalina omutima mulungi ayagaliza of late all amawulire agabadde gatambula ku mukyala amanyikidwa nga Kemisara gwe twalaba emabegako mu lockdown ne season etambudde emabega nga mutambula nnyo naye mubira nnyo naye kyekyamutukako ekituufu kuba ffe tetwakimanya era waddamu okuba nti omuwuliza era wategera ddi nti ali gye yali okuba nti akukubira omulanga kakati Kemi nange nali maze ebbanga ndoza myaka ng'ebiri nga simuwuliza naye nali ndi awo essimu nejjako ng'eriko plus oba balina +7 kind nenjikwata kati omukyala yayogera yali mu South Africa. Hello my sister, how are you? This is the Richard Mtomba to do abichi. Erinnya liri awo banyotanda kinda. So I was like, what do you want mama? Nangamba, do you have any sister in South Africa? Cause now Nangamba, but we have here your sister, she's called the Kemisara. Cause oh okay, what is it? Nangamba, she's sick. She's sick. We even tired half here in her place. We are tired. So I was like, okay, mumpe. Niba mumpa. Bageno mumpa nga akaba. Nampita nti baba. Muna ngenda kufa. Butanyamba ngenda kwetta. Mbera mwendi nkomye. Bigambo byali byannaku bambi. Nga ne bwoba oyina obusungu naye ng'oyinamu ak'obuntu osobola okusonyiwa so bwe nabiwulira ne ŋŋamba kamuyambe ne mubuuza oyagala kukolera ekinnyabo naŋŋamba wendi ndi mu bantu bwe bati ne bwe bati nabo banyamba buyambi ate bansuula obusuuzi biki mbere yali mbi ne mugamba oke nina mikwano gyange manyi nze ndi muntu akuma emikwano nze omuntu ne bwampa buwijjambo omuntu ya face nenjiteeka ku maaso gange nentereka jjambo eyo okugimuddiza lwe ndi musanga nayinayo muwala wange bambi era naye yajja before lockdown najja diva nkwagala nembeera naye for like 1 year and a half omujjukira muwala wange bayitanga Joy ekya black kisaranga obuviiri so nali nakiweerezaayo eyo South nga kiri mbeera nnungi bambi kyateera namuweereza mu covid nemugadduka okole so kati engeri gye nali neeterekera munnange kati ono bwe byatuukawo nenkubira oli ne mugaano na mugandawo tyaterere ne mga mama yagambye tetwasere mugana edda muli baluganda na mugandawo muyambe tutandikirawo so namujjayo ne tubeerawo ne babeerawo naye nga have to facilitate kumanya alidde kyakoze kyokutatikka ate ono gwe muwadde ate obimanyi munaye eri kyeyo so nembeerawo mu mbeera bwetyo kino kola kino beerawo bwotyo sente ziizo kino naye nga bwe mubuuza kikyozzaako naŋŋamba simanyi kati tuba tuli awo ku 31st nali nva na ku show simu neevuga ng'oli yakuba nanga aseera bamukubya amasasi era namutunuzaamu essimu ng'ali ku kikomera bw'ati emuga ate kiki ate namwadde muŋŋambye ekola ki kumuzza Uganda nali njagala kikola nzekka ko nze saagala nnyo bintu byakumenya bantu munzije mu public ate mumpe kino nali njagala nkikola dde ekyo nkimale nga siteri akitegedde byange obimanyi nkolera Mukama naye bwe baamukuba amasasi ate nenzira ku treatment eri ate baagala kino ate banza so I was like tukoze tukyandooza nagenda olaba atadde video nagenda olaba akoze video eyo bwagikola nekola bulungi ne wabawo abanziruukirira ne tumujjayo era kati ali mu mbeera yeetaaga okuyambibwa omuntu yenna alina kyasobola okuyamba amuyambe kubanga bw'omanyi omuntu avudde mu ggwanga tewali kyazze nakyo mu ggwanga amaze 2 years tali mu ggwanga
ate eggwanga litambula likyukamu kuba amazima gali nti luli nalina obudde obutambula naye kola kino si kyabulina libize luli nali ntasingo kati nina ennyimba 9 shegeera so bikyuka kati yeetaaga okuyambibwa abeeko obulamu bw'aseeti ng'atandika empola naye nga neebaza Mukama tiyansobozesa okuyimirira naye bambi era waali ali mikono gyange kulya kunywa buli kimu ndabe ekiddako bambi atandike bata kino njagala kijjawo because kiri nnyo mu matu g'abantu kibawaawaza abantu bakyogerako nnyo bagamba Kemisiro nga tanagenda South Africa yanyaga bbaawo ebigambo bitambule ku suite ebituufu bye biki nti na mwanyaga omwami oyo kyekyaba kyankanya bituufu oba bigambo bya ku suite oba bakonjera kakati njagala ntunule mu kamera mbagambe mwenna baganda bange mikwano gyange ekintu kyonna bwe kikulemanga okwogerako nga kikyetaaga okwogerwako oba bwe kikulemanga okwogerako ng'okyalina obulumi bwakyo ne bwe bubanga buwonye tokyogerangako abasebo ne banyabo mbaniza abali ku mukutu w'enkola video kosa n'abantu abali ku myenyegwa nga tuteekayo paati zibe dakika nga 2-3 mbaniriza olunaku lwa leero nno tusinzidde eno Lweza tuli mu bifo by'abagagga na kapulu katukwatako oba akawo katufuwako wano we tuli mu mbeera yonna naye nga mbajjukiza mu mbeera yonna tutambula ne muganda bafa ba TH Property Management abasajja abo bakabinyo mu bintu by'amataka n'ebisigadde bonna tubanoonyeko basajja bange bakabinyo abo okuba nti muva mu muzigo then a prestige event ushers namu banoonyeko mbenga mukwatagana ba ushers abakabi ku mikolo n'embaga then Ruby Promotion of course naye ebeerawo mpola mpola promoting endongo ku TV ne radio tubawe mpola so Wampita Rupi nanyini kabi nanyira amanye yagwaleta bapya misamba eta 2225 amale so olunaku lwa leero lwese tusinzidde ngude ku CEO MBM ndibuka Black naye akubye Black tugenda kuwayamu industry engage etambudde 2025 agitambuza ate era bitano bite CEO ogamba otya ndi bulungi mukwano oli otya Lupi wange ndi bulungi kwetira Lupi wange Lupi wa MBM abina so abawagizi bonna abatwala ku mutimbagano wonna basinzire bambulizeeko muli mutya abanywanyi bange mikwano gyange musayi gwange baganda bange mwebale okunjagala mwebale kuwagira MBM Music happy new year so tutunulire MBM CEO obu 2024 oyo akuyisiza atya musically musically 2024 stadde nnyo ndongo ndoza natayo mata ne natamulalu yes 2024 natayo luyimba lwa mulalu just rocka naye 2023 nataddi mulalu ndi mulalu yali wa 2024 nga 2023 nga tuyingira 2024 twamutanga tuyingira so sikoze nyondo mbadde sifokasinze nnyo ku single mbadde nfokasinze ku album era wenjogerera album yafulumye jeri bagiyita bimuli mbadde nkola music since we twatandika guno mwaka nga nkola music okuva mba producers abenjawulo ne ba writers abamu nange as a writer so ne maliriza nga nkoze album ya 9 songs je mbadde nfokasinze ennyo 2024 then tugende mu mbeera ya music yo gotali album abantu banyumanye ekintu ky'ababandi okubanga bakola album lwaki album ya tuli bimuli notatwa single Pandiyard nkoze singles okuva Renajja nakola Salute, Disappointment, madwado nyimba nyingi kati this time around ngama nedda kankole ku album cause nze ndi writer enyimba zibeerawo so bwe natunanga enyimba we ziri mu kitabo ate ne ziri mu mutwe nyingi ziri mu studio nyingi ngano kan creating eyo album ndabe bwe kibeera naye nze kinyumidde era njagala okugumya bayimbi bannanga abali eyo tebaddamu babuulira category mwe bali mbugwe oli mweno category tokola kino no we just do good music omanye ne wawo omwetaaga okole kyoyina okukola yes Ameribata gwo mu kubayimbe batadde music abantu kwe beegomba ne bagamba yes music mulungi enyonga ya concert twasembadde okutongoza nasemba okutongoza madowadowa that was 2018 ku kalenda kakati kekadde era yenso koma yaliwa yali ku Labonita yali ku Labonita ne Salute yali ku Labonita kakati okuluno ekyanyimbize ennyimba ennyingi zityo njagala abantu batubuulire baagala wabbata
Yes, we banjagala wengenda okubeera kuba ndi ready era obudde bwonna concert ejja ey'amaanyi. Yes. So concert nga wetekateka njaga tutunule Mary Bata obulamu after dream n'otandika obulamu bwo wekka ovudde wa Derrick Rain otambudde MBM ene kufuna D omuntu ajja kuva yeebuuze MBM ye in full kiri kitya era ekufuna D okubanga MBM eri under Mary Bata wa Mary Bata ali under MBM. MBM kigwayo nti Mary Bata Music. MBM yanfuna oluvannyuma lwa Cream Production ne Rhythm Empire. Then I sat down and no, yenze brand. I can start. I started. Era wenjogera na signingibwa kati ndi fully signed under MBM management. Kubanga natandika nayo bwomu nga Mary Bata Music nenfunayo abantu bange nga bonogamba nenfuna Rupi Promotions oyo avunanyizibwa okumanya nti endongo etuuse buli we kyetaagisa nenfuna Tinta avunanyizibwa okumanya nti online wonna distribution buli kimu kiri fine nenfuna Universe avunanyizibwa okumanya nti Rupi ategedde omuyimbi kye yeetaaga ki Rupi you know so kati management yange wenjogerera ndi under yo. So MBM is Mary Bata Music. Nze CEO but mbadde bulijjo signing bwanga kati ndi muyimbi we MBM mu butongole officially sibwe kiri muzeyi ne yanzi 2025 nga tumuyingira otade album abantu bagifunye batya. Abantu bajaniriza era nebaza Mukama Katonda nti akayimba ka bimuli kubanga nze nagamba kanjitume bimuli naye abakyala banange bategedde oluyimba lwa bimuli. Okay. Abakyala bategedde oluyimba lwa bimuli nnyo nti waliwo ne gyotukanga oli ku mukolo n'agamba tuyimbire bimuli nebaza nnyo Mukama Katonda abaami bategedde akayimba ke bayita Salongo bambi webale kunjagala kwegamba buli luyimba oluliko lwogera luyina bafans baalo olina boosanga ne baga afe mwana twagala enjoy kwegamba nagezaako okuteekako variety nagifuula variety so that omuntu asobola okuchoosingako kyayagala buli omu style ye so kati nebaza Mukama nti baji receiving nze in a good way ba appreciating nze abaana bapushinga ku TikTok everything is very okay and today tutandise okubeera nga tutalaga media tour waggulu ne wansi bagenda kujiwulira abantu abakola zi albums babeerako ne collaborations babeerako n'agamba nti kati amakanda gali wano album yaffe erina ennyimba ez'enjawulo buli class tuyina buli audience tugirina oli wakola album tuulya naye sigama ku collaborations ekuote tunalabako collaboration ku nnyimba omwenda lwaki album yange eno gye nakoze ekigendererwa kyange tekyabadde kya obangambe nti ekigendererwa kyabadde kya kutunda butter na music we tekyabadde kyakanfunono anyongereko kino no era time bwe naatuuka eyakyo mujja kukiraba but right now twabadde kwata muyimbi wa MBM kumuzza mu bantu okuva ku ndongo eri ebaddewo ne tugaa kati kino kyekiriwo ate tekyawukanye abantu balabe Bata omupya so focus yaffe yabadde nnyo ku muyimbi wa MBM siku collaboration. Yeah. So tutunulie 2025 nyimba wozitadde tubadde tutandika nga music wafa atambula ne tulaba nti abantu banonya Mary Bata agamba yagala kola concert wofuna omukisa wandi bataddewa nze nganze ng'abantu tetunnasaba abantu nga tebannasaba oba bifo kibe twantunuulidde batunulira nnyo olugogo bagitunuulire nnyo olw'ensonga abantu bangi nnyimba ndi mukyala ayimbye emikolo nkuba emikolo nkubira mu gomesi nkubira mu kakaya nkubira mu sikaati nkubira mu you know nina abawagizi bangi nina abaraga nina abaregi kuba nze nnyimba style zonna kati ebifo ebimu yes birungi naye ate bayinza obbasibirayo wabweru ate kye sitayagala si mu bubi naye abantu bali ready okunsiima yes cause I've been here nkoze kyenina okukola and they are ready nze sibeera nkawo nempulira omuyimbi gwe babanja concert naye naatamu okukiwulira like nti otuuka like ng'ayagala kikolebwe bukolebwa kozi otuuka mu malu nagamba Bata how are you wabula oli mubi mwana gwe otumye concert noga
kole ntya. You get my point. So saagala kulimitinga abantu bange. Ate nze nina ebirooto byange mu ndongo. Nze nina ekirooto ekikola concert nzigire mu bbanga bwenti. Kati ate waliwo ebifo ebimu nga bijja kunnimitinga engeri gye nzija. Serena lwali tujja kulaba basobola okuba balina obujogoli ne bagala okay ekyo kye mwagala katukikole, but the fact is eno ye concert yange egenda okujja obulamu bwange, egenda okulaga abantu obulamu bwange obw'endongo. Naki kye njagala. Kuba kati nkuze. I know what I want. I know what to do. Nyinza okuba luli baŋŋamba nga bugambi yambala bw'otyo. Ne baŋŋamba bugambi yingira bw'otyo. Naye ku luno nina ekirooto kye njagala Uganda erabe nti omuyimbi ayingira bw'ati stage, omuyimbi aperforminga bw'ati, associatinga bw'ati n'abawagizi be yadde ali ku concert. Saagala kifo kinnimitinga nga sisobola kubatuukako. Saagala kifo kinnimitinga nga sisobola kubayitamu like nga omumanyi nze ntuuka n'entabuka. So kati mukyuzi ng'ekifo okusinza ku bbata gwe mukola ki? Gwe mwagala ne gwe mumanyi. So Mary Bata obadde mu ndongo ne bagamba omukyalo oyo alina omutima mulungi ayagaliza. Of late awala mawuli agabadde gatambula ku mukyala amanyikidwa nga Kemisara. Gwe twalaba emabegako mu lockdown ne season etambudde emabega nga mutambula nnyo naye mubeera nnyo naye. Ki ekyamutukako ekituufu kuba ffe tetwakimanya. Era waddamu okuba nti omuwuliza era wategera ddi nti ali gye yali okuba nti akukubira omulanga. Kakati Kemi nange nali maze ebbanga ndoza myaka ng'ebiri nga simuwuliza. Naye nali ndi awo essimu nejja ngeriko plus oba balina +7 kind. Nenjikwata kati omukyala yayogera yali mu South Africa. Hello my sister, how are you? This is the Richard Batu the erinnya liri awo banyotanda kinda. So I was like, what do you want mama? Nangamba, do you have any sister in South Africa? Cause now Nanga, but we have here your sister, she's got the Kemisara. Cause oh, okay, what is it? Nangamba, she's sick. She's sick. We even tired half here in her place. We are tired. So I was like, okay, mumpe. Niba mumpa, bagenda mupanga akaba. Nampita nti baba, muna ngenda kufa. Butanyamba ngenda kwetta. Mbera mwendi nkomye. Bigambo byali bya nakubambi. Nga ne bwoba oyina obusungu naye ng'olina mwako obuntu osobola okusonyiwa. So bwe nabiwulira ne ngamba kamuyambe ne mubuuza oyagala kukolera ekinnyabo. Nangamba wendi ndi mu bantu bwe bati ne bwe bati nalina banyamba buyambi ate bansuula obusuuzi biki mbere yali mbi. Ne mugamba okay, nina mikwano gyange manyi nze ndi muntu akuma emikwano. Nze omuntu ne bwampa buwijjambo omuntu ne face nenjiteeka ku maaso gange. Nentereka jjambe eyo okugimuddiza lwendi musanga. You get my point. So nayinayo muwala wange bambi era naye yajja before lockdown. Najja diva nkwagala nembeera naye for like 1 year and a half. Omujjukira muwala wange bayitanga Joy. Ekya black. Kisala obuviiri. So nali nakiweerezaayo eyo South nga kiri mbeera nnungi bambi kyateera namuweereza mu COVID nemuga dduka okole. So kati engeri gye nali neeterekera munnange kati ono bwe byatuukawo nenkubira oli ne mugaano na mugandawo. Tyaterere ne mga mama yagambye. Ndere wacha. Tetwasere mugane dda muli ba Luganda. Na mugandawo muyambe tutandikirawo. So namujjayo ne tubeerawo ne babeerawo naye nga have to facilitate kumanya alidde kyakoze kyobutatikka atono gwe muwadde ate obimanyi munaye eri kyeyo. So nembeerawo mu mbeera bwetyo kino kola kino beerawo bwotyo sente ziizo kino naye nga bwe mubuuza kikyozzaako. Nangamba simanyi kati tuba tuli awo ku 31st nali nva na ku show simu neevuga ng'oli yakuba nanga aseera bamukubya amasasi era namutunuzaamu essimu ng'ali ku kikomera bw'ati. Emuga ate kiki ate namwadde muŋŋambye ekola ki kumuzza Uganda. Nali njagala kikola nzekka ko nze saagala nnyo bintu bya kumenya bantu. Munzije mu public ate mumpe kino. Nali njagala nkikola dde ekyo nkimale nga siteri akitegedde byange obimanyi nkolera Mukama. Naye bwe baamukuba amasasi ate nenzira ku treatment eri ate baagala kino ate banza. So I was like tukoze tukyandooza nagenda olaba atadde video. Nagenda olaba akoze video eyo. Bwagikola nekola bulungi
ne wabawo abanziruukirira ne tumugjayo era kati ali mu mbeera yeetaaga okuyambibwa omuntu yenna alina kyasobola okuyamba amuyambe kubanga bw'omanyi omuntu avudde mu ggwanga tewali kyazze nakyo mu ggwanga amaze 2 years tali mu ggwanga ate eggwanga litambula kuba amazima gali nti luli nalina obudde obutambula naye kola kino si kyabulina libize luli nali ntasingo kati nina ennyimba 9 shegeera so bikyuka kati yeetaaga okuyambibwa abeeko obulamu bw'aseeti ng'atandika empola naye nga neebaza Mukama tiyansobozesa okuyimirira naye bambi era waali ali mikono gyange kulya kunywa buli kimu ndabe ekiddako bambi atandike bata kino njagala kijjawo because kiri nnyo mu matu g'abantu kibawaawaza abantu bakyogerako nnyo bagamba Kemisiro nga tanagenda South Africa yanyaga bbaawo ebigambo bitambula ku street ebituufu bye biki nti na mwanyaga omwami oyo kyekyaba kyankanya bituufu oba bigambo bya ku street oba bakonjera kakati njagala ntunule mu kamera mbagambe mwenna baganda bange mikwano gyange ekintu kyonna bwe kikulemanga okwogerako nga kikyetaaga okwogerwako oba bwe kikulemanga okwogerako ng'okyalina obulumi bwakyo ne bwe bubanga buwonye tokyogerangako byebyo so mu mbeera eyo njagala okwebaza mu byonna abantu bebagera bebitambula noba ng'oddamu mu second chance tiimu twagiraba muri Eddie Kenzo n'abasigadde obakoonako mu mbeera gye wabakoonako wobakoonako response bagifuna batya okuba nti bakudduukira okuba nti ate bakugattako omukono waliwo omwami bamuyita Biebekul mwana bebe oli wakabi njagala okumwebaza by the way taking this opportunity to thank you nze yegwe gwabadde omundi gwange okwogera ne bebe naye nakubira bebe essimu nga ngamba bagenda kugikwata akola atya naye omwana sorry namuyita omwana wakabi industry so bebe yakwata essimu yange nangamba oh Mary Butter kitegeera ninzikakkana kozi nali manyi ngenda tandikira sebonze Mary Butter you know kati yakwata nangamba oh Mary Butter how are you mbadde ninda call you so nemuliramu nemugataata kiriwo ekiti munayo muyimbi kino kyekiriwo naye nkozeeko kino tukoze tutya speed kwatagana nono kola boti bebe kusaamu ekitiibwa taata industry bwenebeera n'abantu nga nze naawe ngenda kuba yakabi nga baddukirawo nga teyerowoozaako nti ndi bwe nti okudduukirira omuntu no mwana Mr. Bebe I respect you webale kuyamba webale kyonna kye wakola webale kuyamba Kemisera webale kuyimira nange taata era nsaba Mukama Katonda akikubalire barakallahu fikum Federation yo yatukwatirako era ye yagula ticket era njaga okutwala omukisa guno okwebaza Mr. Kenzo Eddie webale nnyo taata webalire ddala mwami Musuuza saayogera na Musuuza direct naye yayogera nabo n'abagamba mukwatagane ne Butter so nenkwatagana ne Mr. gwe bayita Michael I know you know him owo Federation era n'akwasaganya bambi be bagula ticket n'omukyala gwe bayita Fina Masanyalaze she was there communication Mary kibadde kitya okubira eri bambasada biki n'omwami gwe bayita Mr. Chibombo owe South Africa bambi ye yamuno na ku location gye namuwa ne musumbu wagenda ku location bwetyo by'Uganda obimanya ate buseemu kola naye nga buli gye musumbu akola ki agenda n'ensonyi walete katusa ate wedde kate you know nenebaza Mukama nti naye yanyanguyiza kati oyo mwami bebe yamuconnectingako saakikola bwomu nakikola n'emikwano gyange egyo ate era nenebaza ne Katonda kulaba fans baffe koza abantu basondera Kemisere milioni 1,305,414 waliwo ne yasindika 10,000 olw'okwagala waliwo ne yasindika 5 omukyala ali Mitiyana bambi mwebali abawagizi baffe era nze ku Kemisera kwendabidde nti omuyimbi eyeragira ku bawagizi alimba abantu abo batubeererawo abawagizi abo otuuka mu show nga gwe omuyimbi oyina emmotoka naye
saba tuli ku interview Katonda yakulega eddoboozi oti wetaaga yimba bulega mu owino wamma tubadde wamu tonkozesa n'ensobi wamma abawagizi kyembadde yakukuba akacupa k'amazzi wamma mutusonyiweko mutusonyiweko baganda ba nso badugamba ku abawagizi okweragira ku abawagizi omuyimbi yenna yeeragira ku bawagizi abeera yejjeeko mikwano gye abantu abo badduukirira nze omwana yawaayo essimu yange naye ngaobuyo omuntu nakwanaga ndi kisoga ndi bayita batya ndi bukoma nsimbi ndi wana emunange nina mutwalo nsaba ntegeko akasanvu you know bambi abawagizi baffe era nze njagala obbagamba ng'oggyeko omwana wange ku bantu b'ensi Katonda nange simugeraageranya ku kintu kyonna naye ng'oggyeko omwana wange abawagizi bange mmwe bannamba 2 so mwe bali tuyamba na kujjukira naku y'abantu ne mutukwata so tutunulira Mary Bata otuyingidde guno mwaka 2025 gwe mwaka abayimbi gwe babadde pinned naddala mu kintu kya politics tojjeeyo nnyo kalazo kulaga nti ndi side eno politics otakoseza music politics akosezaamuko ku music naye ng'ate era ekituufu era ffe tulina okwogera kuba ffe eddoboozi so bwe basituka ne boogera bwe tusituka ne twogera sisuubira nti twandibadde tukosebwa naye olw'okuba system bweri tetulina kyakkola so politics si mu by'okubaamu so wenkera kumacha Mary Bata nina kala ya red nina yellow n'omulalo wa blue nti njagala Mary Bata nyimbire ne campaign lale yemu tuyimba wa of course nze ndi one blood tuba tulina kwatagana nga ba musaayi of course omusaayi gwe gusooka gwoyinza okulisa bannayibango ino ng'ab'omusaayi gwe njala ebaluma of course osooka family naso kyonna kyekiri tuba tulina kusooka kwerowoozaako nga ffe ab'omusaayi ogumu so kitegeeza ali mu campaign nze simanyi kyonna kyoyogera naye kyonna kyekiri tuli mu musaayi gumu tulina kwatagana so tunulire endongo 2025 ono mulungi nti otadde music projects zitambula omuntu wakera ku macha n'agamba nti Mary Bata y'omu ku bayimbi abanyimbira obulungi naye ali off and on aba mutuufu nti alina wakwagala naye watanakulaba mutuufu nange ninawe neeyagala we sinneeraba era nze omuntu yenna bw'aŋŋamba nti Bata tulina we tukwagala tetunnakulaba oyo yampa amaanyi neŋŋamba obankole ntyo bankubayo era kati wandabye ndi mu studio still nkyanoonya luyimba kuba mmanyi bambi mwinawe munjagala nange ninawe neeyagala abamutuufu nze sikiriziganya nnyo n'abantu bagamba Bata oli wakabi Bata oli munene yes kisoboka okuba Mukama mwebaza naye tokimpika nnyo kunnemesa ate kutuuka we nina kutuuka omukulu ali ku kamera yagambye oyo akuba nga wakayingira studio ya radio nkuba nnyo so pepa tutunulie projects zaffe 2024 yagwako mulungi tutambula 2025 tusubira mwezi kyo kubanga tuteekateekera abantu baffe ekintu kyonna okuba nti Mary Bata yongerako 2025 ono ebyaddala mbadde nsaba Mukama Katonda nansobozese lupi mbadde nsaba kisoboke ng'abawagizi bange bwe bakisaba as soon as possible nga sisuse gwa mukaaga abantu mbawesho aya baso mumbere eno njaga tutunule emikutu gyo mitimbagano album yaffe omuntu wakola album abantu batira okunyoma album eno wogikoze platform kiko tuzitadde ku muntu ayagala okunyumira ennyimba zino zetwogeddeko era kuliko nnyimba kyo omuntu ayagala ogendo zinoonyako okay DistroKid tulina platforms nyingi nnyo naye nga DistroKid yekirimu okubeera nga esupplyinga everywhere distributor wange so bwenjogera bwe tebaba bamanyi gyali music wonna waali kyemmanyi nti buli mukutu osobola okumufuna YouTube channel yange eri Mary Bata Music ogendayo ntekamu bimuli album eri ennyimba zijja kwereetaawo kyekira kyombuziza naddala ku kintu kya album nti abantu bagijjawa nero yogede bagijja then tutunulire yo radio zonna kati bagenda kuba bajiwulira olw'ensonga nti kati tutandise okugisaasaanya ku buli wamu wonna naye nga waggulu wali buli platform gyali. Okay. Yes. So Mary Bata muntu wayagala performance okubuking kuba abantu berimbika mu bantu akufuna atya